Atulina embozi y'aba honorable abaguze table baguze table za omulungi waffe Irene Namatovu omukulu wa UCC Nyombi Tembo. Yes, era tumwebaliza ddala webale kukolera Uganda gye babadde nga bagenze ne Spice era fene tugende wa Honorable Sewava ye yagenze mu studio mwennyini. Honorable Sewava, thank you so much. Yaguze table ku Irene Namatovu. Ono nno ye presidential convoy. Abagita convoy. Yali ku presidential convoy. Protocol. Sibanga byogedde envoy. Presidential envoy. Ndegbo butasoma bo. Envoy kitegeza. Envoy abamutumwa omutume. I believe. Maybe nasoma mu literature. Ne ate omukulu muise convoy mkamanso. Na era kye kino convoy kye mukubererera ku batume. Oluzungu luswaza, but anyways, let's take it like that. Twebaza nnyo ba honorable bano abantu abovunanyizibwa abeevuddemu okubanga tugula tables ku Mami Irene n'abayimbi ab'enjawulo ba King Sahabani, Lydia Jasmine, they all need support. So twebaza abantu abasinga obukulu abasinga obuvunanyizibwa bakagula nnyo tables za Mami Irene wasonga show ye esemberedde ddala eyengedde. So thank you omukulu honorable tables ewaguze era twebaza Noah UCC owekitiibwa mu bitibwa ebingi ayongedde okubanga asabira Irene agenda akole ebyamagero ku lunaku olwo. Katubirabe. Is it a bit late? Right. No, it's never late. It's never late. It always comes at the most appropriate time. And I think this is the most appropriate time. To celebrate you. Yes, it's 5 million each. So manya fera block la sobono wanika ya apapula. Yes. Tumanye kaseta tukawerezawa. Support yo. Never nayo promoting a music. Twabangala mimi tukade tukulaba kuva mu koro music. Bade koro music na yabuze. Mwami sako oyo agezaako kukola kyakola ebuddo era nayo okukyalira buddo secondary. Koro music abadde naye tumu ate koro music oyo avaamu nnyo music avaamu nnyo music bulungi. The ecosystem nene etandikira eyo mu Sunday school, the so-called Sunday schools, najja mu church choirs era bw'ogenda okuprofilinga ba musicians ojja kwesanga 60% plus Sunday school, church choirs. So ecosystem obo yagala kitunulira yonna primary music festivals yonna talent era mutunule yonna ojja kuba backup abalungi ate promoting na bafuke ba solo artists balungi nnyo etaaga kukwatako ne batambula naye mwe tujja kubayita tutuule tulabe ekintu kyaffe bwetukisindika naye webale nnyo katuko kusabire show ebeere very successful and naawe oyongere okuba successful mu career yo. 10, 5, 0. Thank you, Irene. Thank you very much. Zesava Mukasa Joseph nga ndi senior special envoy wa president ku nsonga za Buganda. Ekindese ne timu yange ku lw'amaka gwa president tugenda kula emmeeza ku lw'amaka president ng'ate Irene Namatovu y'omu ku bayimbi abasinga empisa. Irene Namatovu y'omu ku bayimbi aba inspirings abantu abalala
okuyingira music naddala abaana abawala. That's why you have young women here, abaana abawala bali bano n'abavubuka olaba studio. Ennyimba za Irene Namatovu zikwataganira n'omulanga ogwa First Lady maama waffe Jeannette Kataha Museveni ezoogera ku bantu okwenda. Kina kwogera ne president mugambe nakyaddeko mu bavubuka abo abaana bo balina empisa bakuwagira naye omuyimbi waabwe alina empisa tumuwa omudaali. Ekifendi woyo gwolaba